Zigenza okubeera ssaawa 5:30 ez'okumakya bannakibiina kya NUP bali ku bunkenke olwa poliisi n'amagye okubazingako. Buli luguudo oluva n'olugenda ku kitebe kya NUP lusibiddwa nga tewali mmotoka ebadde ekkirizibwa kuyitawo. Bino byonna bigenze okubaawo ng'omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kwogerako ne bannakibiina okuva Nakawa. Wano bannakibiina abasangiddwa ku kitebe babagaanye okwamuka ekifo kino okutuusa poliisi bw'emaliriza byebadde enoonyereza nga wano abamu ku bo bakwatiddwa ne bateekebwa kabangaliza poliisi. Poliisi mu bintu byetutte okuva ku kitebe kubaddeko obukofiira obumyufu ne t-shirt, ebimu ku biwandiiko by'ekibiina, kamera enkessi, kompyuta n'ebirala, era nga buli kifo ekiri ku kitebe kyaziddwa. Ye omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssenyonyi agamba poliisi etutte n'ebiwandiiko ebiriko emikono gy'abantu obukadde 7 gy'abadde bakakuŋŋaanyaako. Kose ekirala kye batutte ndezi CCTV kamera zaffe zisaava byonna babitutte. Ffe ng'ekibiina tulinze tuwulire poliisi kikyegamba kubanga tebaze na search warrant. Singa baze ne search warrant yali badde eraga nti tuze okusaakinga kino nakiri ne bazebuzi ne batandika okumenya ne batwala bye batutte. So tulinze tulabe oba poliisi n'afulumya kiwandiiko oba enaakoleeta etutegeeze kino kye bakoze bakikoze ku lwaki. Ebiwandiiko byonna bye batutte era tukyakola assessment ne signatures ze batutte. Ffe mwattu bannayuganda abasayininga ebintu bino gye bali bakyaliyo nti poliisi ne bwesalawo nti bagenda kubyokya bagenda bikozesa ki ffe tetutidde. Ono era ayongeddeko nti bino byonna bikolebwa okulaba nga Kyagulanyi talabikako ku lupapula olulonderwako mu kalulu ka 2021. Bannayuganda abadde basayininze foomu ezinominating Honorable Kyagulanyi Ssentamu bagenda kuddamu babisayininge. So bye bakola byonna nga bwe mbagambye balinga abasiba ensaano ku mazzi. Bagezaako okulemesa ba aspirants baffe okubeera nominated okuyingira parliament. Bagezaako okulemesa Honorable Kyagulanyi Ssentamu okubeera nominated okwewandiisa afuuke president wa Uganda. Kyobudola abatwala ebiwandiiko byaffe ne signature n'ebirala. Ku lukomo lw'essimu n'omwogezi w'amagye Brigadier Flavia Byekwaso annyonnyodde kiki ddala kye babadde banoonya. Kikoleddwa okukuŋŋaanya, tukuyita kukuŋŋaanya engoye zonna eziyingidde oba ezitungibwa nga zeefaanaanyiriza n'ez'amagye oba poliisi. Amagye ne poliisi gaagazeetinga oba gaagazeetinga ebyambalo byago era nga birina kwambalibwa b'amagye bokka oba n'abapoliisi bokka kkirizibwa olw'okumanyibwa nti ono bw'omulaba osanga omuntu omanya nti ono wa poliisi. N'olwekyo ye operation eno ate operation eno eri mu bitundu eby'enjawulo watungibwayo abakolebwayo oba ebintu bino bisangibwayo nekifulumya ekiraga nti bagenze batagekenze office za NUP sikituufu. Office za NUP zitangibwa mu kitundu ekimu ku ebyo ebibadde mu operation eno oba ebinaabeera mu operation eno. Era kino kabonero era akalaga kano nti abantu bonna abanasangibwanga nga bambadde obukofiira obumyufu babyogerako dda olwedde bwami. Guno si gwe mulundi ogusoose amagye ne poliisi okulumba ebitebe by'ebibiina nga ne FDC yalumbibwa oluvannyuma lw'akalulu ka 2016. Nakandi Sarah, STV Select ey'enjawulo. Akyo mu ofiisi tumanyi babituttewa kubanga otwogera kati ne sente zaffe zonna ezibadde mu gundi munda byonna babitutte.